Bano be bamu ku bayizi b'amasomero ag'enjawulo mu ssaza lya Mawokota abakungaanidde ku ssomero lya St. Maria Great Katende mu kaweefube w'okuteekateeka abayizi abagenda okukola ebigezo bya siniya ey'omukaaga n'eyokuna ng'enteekateeka ekulembeddwamu Obwakabaka bwa Buganda. Wano abasomesa okuva mu masomero ag'enjawulo basoose kubuulira abaana bano ku ngeri gye bayinza okutambuzaamu obulamu bwabwe nga bamaze ebigezo byabwe olw'ensonga nti mu kaseera kano omuzadde n'omusomesa baba bavunaanyizibwa kitono nnyo ku baana bano. Tubalaze nti era bagendagenda mu bulamu obutaliiko babakubira bulidde bataliiko muntu omugamba nti kati kaseera ka kyamisana. Bano era bategeezezza abayizi bano obuteesonga nnyo luwummula kubanga gye balaga bagenze mu bbanga nti ne bwe banafuna emirimu gye bakola basaanye okuba abeegendereza. Kufuna ssente, kukola bizinensi, tubagamba byonna birungi naye babeere nga beeteeseteese. Omuzungu kyagamba nti planning. Oluvannyuma lw'ekibiina eky'omukaaga bagenda ku ddaala eddala eritali lyangu erya yunivasite eryokumatandika amalala abalobutengerayo genda okukola ebirala beeteeseteese batya nga mwe mulina abantu ababeetegekedde okubajja ku mulamwa. Oluvannyuma abakugu okuva mu kitongole ekiyingiza abayizi ku yunivasite ku gavumenti kiyite PUJAB babulidde abayizi bano omugaso guli mu kwewandiisa basobole okufuna omukisa gwa gavumenti okubakwatizaako nga batuuse ku yunivasite. Gavumenti yateekawo omukisa gw'okuweerera abaana mu mayunivasite aga gavumenti naye nga tuyita mu kujjuza foomu eyo engeri yokka gyesobola okumanya omwana oyo ayagala okusomera ku gavumenti mu matendekero gano aga gavumenti. So foomu eno ya mugaso nnyo. Abayizi abeetabye mu musomo guno nabo batubuulidde ebirungi bye bafunye na butya bwe bagenda okuganyulwamu nga bamaze ebigezo byabwe. Njize okuba omutetenkanya mu bulamu kisinze kituyambako okufuna bintu bingi. Kutulaze nti yadde nga tusomye tulinako we tutuuse kikye twetegekera tugenda mu nsi nga teri agamba wabula ekibuuzo kiri kimu nti mulimu mu bwongo olinamu ki. Ne mu disitulikiti ey'e Kayunga abazadde abasomesa abayizi ne bannaddiini ab'enjawulo beetabye mu kusabira abaana ba siniya ey'okuna n'ey'omukaaga ku ssomero lya Kangulumira Public Secondary School okusobola okukola ebigezo byabwe obulungi. Reverend John Mitala nga yakulembeddemu okusaba kuno asabye abayizi okuba abavumu mu kukola ebigezo bino baleme kutya. Era manyide ya some of you abatandise okutya naye tubagamba nti omwoyo gw'okutya gugende mu linnya lya Yesu. Mu balala abeetabye mu kusaba kuno mubaddemu n'omusumba Bosco Kisaache owa Seventh Day Adventist Church Kangulumira akalaatidde abayizi bano okwekkiririzaamu olwo nno lwe banaawangula. To express your ability to excel. Please express your ability and excel. Because God has given you this opportunity to excel. Say amen. Omukulu w'essomero lino Dr. George Wateta asabye abazadde mu kaseera kano obutamalamu baana baabwe maanyi wabula nabo bongere okubazzaamu essuubi. Tubazeemu amaanyi, tubawe byonna bye beetaaga calculator tuzibawe, tubagulire peeni ezimala, tubawe ku kasente ak'okulya. Wegamba babeere nga tebalina stress yonna. Era abayizi basabiddwa obutassa bulamu bwabwe mu katyabaga newankubadde mu luwummula oluwanvu luno bangi bava ewaka waabwe ne bagenda mu benganda oba okwenyigira emirimu egy'enjawulo naddala egireeta ssente.